Obusirusiru n'obutamanya bwa Yoweri Kaguta Museveni ayagala kukola bulumbaganyi ku His Excellency Kyagulanyi Ssentamu mu Bobi. Mu kaseera nga Museveni akoze obulumbaganyi ku bantu bangi era nga buli omu amuwanda lulusu olw'okuba agenze mu maaso ng'akola obulumbaganyi ku Bannayuganda nga yeekwasa ADF nga yeekwasa bayeekera kwegamba nga yeekwasa buli kimu agenda kukola ekyobusiru ekisembayo era ekigenda omujja wano. Baganda bange ebintu ebimu tubitutte ng'ebintu ebitono tubitutte ng'ebintu ebitabeeraba naye Museveni ajja kukola ekyobusiru kimu ajja ku pressinga longo button agenda alumbe Kyagulanyi Ssentamu Bobi and that will be the end of Museveni and his regime. Era ffe yeefuula ategeera nnyo tutwala okulabula kwaffe gy'ali nga tumutegeeza nti mu kaseera ng'akoze buli kya busirusiru buli kaseera ng'amaze okukola buli kimu ky'ayagala okuba nga akola mu kaseera nga si Bannayuganda oba mu kaseera nga Bannayuganda bonna bawulira nga Bannayuganda baagala ensi yaabwe ennulwe, Museveni agenda kukola ekyobusiru kimu kyakutulugunya His Excellency Kyagulanyi Ssentamu Bobi oba kyakumuteekako bukolobero kikolobero kyonna oyinza okitwala ng'ekitono ayinza okitwala ng'ekitali kinene ayinza okitwala nga w'amanyidde otwala ebirala naye nkugamba muganda wange awo wagenda okuva kanaluzaale wagenda okuva entabwe egenda okutwala Museveni n'akabinja ke gye baasibuka. Ffe tuli wano tuliwo okumujjukiza mu kaseera nga saabo bonna babadde akozesa okutta Kyagulanyi Ssentamu Bobi olw'okuba nti tayagala kuleka bujulizi mu kaseera nga buli emu amukozesezza ng'alaba biganye ng'ayagala kwerumbira n'abasajja be bayita simanya nga baatere bandi agenda kukola ekikolobero kimu ekigenda okumujja wano ekigenda omutwala nga talinnya ate tumusuubiza nti tali wala nakyo. Naye ate naffe ne Bannayuganda naffe twetegese okuba nga tumugjawo twetegese okuba nga tumutwala twetegese bulungi ate mu bubi Museveni ogenda bubi kasita okola nonsense wo mu kaseera nga oyagala nnyo okugezesa ki ekiva wano bwe nkulaba tebagenda kukola kitya banaliactinga batya tukujjukiza kano kakagamba nti Baganda baffe mikwano gyaffe omushankalanyiza omuframinga n'akabinja ke kibyonna mubikole naye nga mukimanyi nti akadde kammwe kaweddeyo. This is Uganda for Ugandans. Uganda tebangako ya Museveni ate era teriba basobole omukwata watutte Sobi gwabadde akolagana naye kati ayeremu kubawa byama bye ekintu ekitero kitamukulu balamu. Kisooka njagala kutegeeza abawuliriza CBS erijo ya bujajja nti afande kaka muyita taata kubanga be bamu ku baalwana okuleeta emirembe Uganda gyerina. Nze sobola kwagaliza taata wange komera kuba omuntu akwagaliza komera aba akwagaliza kufa. Afande kaka njagala kino akimanye okuva n'olwaleero sirina kyemubanja ate sikiwa nti naye alina kyamanja. Kyandibadde kirungi ye nga taata wange waba alina ekimutawanyiza okunkubira n'angamba mutabanyi kino lwaki kiriwo ekiti newe ekiti. Naye njagala kubategeeza nti afande kaka naliko ekalangala wiki nga nnyo emabega twagenda mu tuwa kuyiga biki ebikoleddwa ekalangala oliyo faamu ye obulimi oba mugita bukalasa eri awo mu tawuni y'ekalangala olwo nekifo kya kompyuta kya kalimagezi olwo ne hoteri ya bakwano bange Hajati Boulevard ne hoteri ya mukwano gwange omulala Kamukama batuyita ogenda okulaba ebiri ekalangala tutegeeze eggwanga biki ebiri ekalangala. Twagenda abantu 30 bwe tumalayo ennaku zaffe 2 mbeera nkomawo wakati mu nnyanja nfuna essimu mbuuza ani ono agamba nze mwami Sobi mugamba Sobi owaawa nti nze Sobi yakolanga ne iso ndi wano mu kalangala ndi ne afande kaka bwe tukola mugamba yeye katabadde yagala kisewo nti mbadde nayagala kulaba ninamu ebizibuzibu ne information gye njagala okuwa nga mugamba kati ate information ogimpa yaki nze tolina kugiwanza giwa afande kaka oba giwa bakumaddembe ngagamba nedda njagala oginyambeko ogituuse wa president ne mugamba ebikwatagana ne president nga bikwatagana ne security olina okuyita mu badirector be ab'ebyokwerinda. Tulina akulira internal security organization Mami Oloka, tulina akulira crime intelligence General Damulira, tulina akulira CMI General Abel Kandiho. Ne mugamba abamu kwabo boizo okuyitamu okufuna
okuwulirwa bakole samale gye banategeeza omukulembeze ekibakyetaagisa naye ogasobola obimala nagamba naye kakati ndi eno ku bizinga obwavu bungi naye nja kukubirako nga nzize Kampala wayitawo wiiki emu ng'oyo omwana ankubira simu nga ndi mu Kampala wano wange e Kagoma ku Bombo Road badde nsaba nkulabe nkuyitemu bino ebintu nga mugamba sobi saagala kuyingira mu byakwerinda tebinkwatako naye nga bwe nakugambye yogera ne mwami Damulira nga nkwata essimu kubira mwami Damulira mugamba mwami Damulira ndi ku ssimu yange kusobi yankubidde alina ebyama byagala okukuwa nkwata ku byakwerinda nga mwami Damulira amugamba nti siriiwo ndi Masaka aninde paka lwendikoma ku Lwokubiri wali ndiba nkomye Olwokubiri ajja kujja akole ki ndabe Olwokubiri we lutuuka sobi yagendayo Damulira mbuuza nti omusajja yagambye alina ebyama byagala okutuwa nga tazze nze mugamba tanaddamu kunkubira kuba ne kwolwo taddangamu kunkubira nze sisobola kubeera nga nkolagana ne sobi ayavaayo olwatu n'agamba nti mutemu ntyata abantu nze ndi muntu w'abantu kati onataba embeera nabo n'asigazaaki kati oyo sobi musajja wa Afande Kaka nze sirina nkolagana naye era simwetaaga era mwami Kaka kimanyi nti sirina kyenkubanja ekiyinza okumpalanya nze siri mufere siri mubbi ate siwaayiriza ate nayiga amateeka 10 waliwo etteeka erya kitaawo ne nnyoko omusangamu ekitiibwa ng'oli mu kiti kya kitange waliwo towaayirizanga naye etteeka gye liri nze siwaayiriza ate ekituufu okimanyi nti obadde mu ofiisi ng'oli gwe akulira ebikwekweto by'omunda ebya security waliwo ndabira mu ofiisi yo nga nzija okuwaayiriza omuntu ate nga ananize n'empaayiriza nompa kubanga obadde olina ssente kati saawa zino kiseera ky'okuwunyamba nga gwe taata wange awumudde nga njagala kujja kalangala ku investinga isaba y'okusembeza ompe amagezi ng'egye nsobola okukolamu nze siri munabyabufuzi ate sirimu byakwerinda so muba olowooza abakulwanyisa nze sirimu bwebubaka bwange gy'oli n'abawuliriza CDA. Wabula tusaba gavumenti n'ebitongole ebyokwerinda tufune obwenkanya. Tulina bakomanda basatu atuvuddeko bintu ebyaki ebyokusaaga. Silver yafa bintu bya kusaaga tetwafuna ki report mu mwezi gwe gutya gwe gumu Desemba ono yatwala bani ba top shatter. Tulina komanda omugwe mumanyi mwenna Zebula Senyange yafa mu bintu byaki bya kusaaga. Nali walala ngera na business gyenyimirizaawo nga nina abaana 10 mu maika naye ku nsonga era nayo ndala nempulira nti komanda bakoze kibamuse naye nga twakamala okubeera naye ennaku mmeka leero ne komanda Sobi bamuse mu bintu byaki byakusaaga mu mwezi gwe gutya genda okuba akatambi nzo gamba nti byengamba byaki bonna bakomanda ba top shot abasembayo ba big fish bafudde mu mwezi gwe gutya gwe gumu guno gwa Desemba. Tetumanyi Desemba Katonda amuteekamu ki oba mwayitira abanene ne tetumanyi. Kale tufiiriddwa nnyo, tufiiriddwa abantu ab'enjawulo. Naye nga kyenjagala making abantu kiriya ffe tukyakola emirimu ate era tetutidde kuba ffe tuli baweereza. Omuweereza tokola ki tokoowa. Bano botuli abasumba baffe wano emyaka gye bavumidde Pastor Kakando oyo ow'okubiri yandibadde yagwadda. Emyaka gye bavumidde Bujingo Pastor Bujingo yandibadde yagenda ddanga n'ebimuzinda babikola ki naye omwogezi takusuuza kaki era ngezzamu bageto yuti bonna betukola baboyi mubeere strong betukola biruma abasajja bano naye era ffe twongere okukola ki okulira bisevako bamman tempowa abaana mwenna bali ku bitanda n'abagambye dda mubeere strong era mugenda funa obujjanjabi buli omu waali era ekirungi mubufuna era kyonna kyekiri katusooke tutuuzeeyo komanda then tukole strategy empya era ekyo tetutidde era n'omulimu gwennyini tugenda guddako mu bagambe. Ebigambo ndowooza mubiwulidde mulimu ebigambo oluusi by'owulira n'ogamba obantandikirewa oba binaate mbyogere ntya naye nga munange gavumenti eno yebeera emabega g'okutta abantu oluusi
oluusi gavumenti eno erina oluusi kyemanya ate tunenyaani oluusi abantu bagamba ne beefuula abatawulira naye mujja kuwulira lwa mpolampola waliwo ebintu ebijja okutuukawo mu bulamu bw'ensi nga ffenna bijja tuwuliza naawe yeefuula atawulira ng'olina okuwulira lwa mpaka kubanga ffenna ebigenda mu nsi tubirabanga bannansi era nga bannayuganda gwe weefuula azibiriza nga tukubuuza otunula eri olw'okuba nti olina amampaati ga mwami Yoseeri nti olina emmundu za mwami Museveni tukutegeeza nti ojja biwulira lwa mpaka. Mbalabula nga nange neerabula mwami Museveni abadde alina omusango gumu ogwa treason kakati mumugattirako n'ogw'ebisiyaga omwana ajja keera enkyalumirize mulya nyamoyo yansiyaga nga omwana we yalumiriza Besigye nti yakwata omukazi musajja wattu Besigye alina ekitiibwa kye. Mwami Museveni abadde alina omusango gumu ogwa treason kakati mumugattirako n'ogw'ebisiyaga omwana ajja keera enkyalumirize mulya nyamoyo yansiyaga nga omwana we yalumiriza Besigye nti yakwata omukazi musajja wattu Besigye alina ekitiibwa kye. Bajja tuteekako guno Mbabazi yakola etteeka tobuuka ne dikiteeta bantu bangi babuuse nabo. Mbabazi yakola etteeka eryagundi public order management yali agenda ejjinja Kaweesi yali mubikkulira naye ne Kaweesa yali bikkula maneja ne nakati akakiiko ke baateekawo obuŋŋamba ne kooti bulina kubakwata abaana baffe abasiraamu abasiraamu bebatta Kaweesi abasiraamu bebatta gundi abasiraamu omusiraamu yafudde. Munnayuganda oyagala kumanya ebifa mu ggwanga lyo neebunaayira olina bizinesi oyagala gikuba abantu mu maaso oba okuvoisingira akalango ka bizinesi yo peegi eri emu yokka Esking. Wano ku Esking tukuwa update buli ssaawa mu by'obufuzi ziyite political shows, trending stories, entertainment wamu ne social media gospel. Omugambo wayagala okulanga naffe tusange kati njagala ombulire bino ebyebisiyaga kyobola banebaza ekkereziya bisaana kusindiikiriza tebetagala kwogerako. Lwaki nkyogerako? Nze nsobola katikati konkinjogezi sobola okwogera juzi nali wano ku mikolo ng'abaana bafunye saponsa waabwe oba ku misimbe era nabagaa nze sigenda kuyimirira ano ngenda kuyimirira wali kubanga nsakyatula nakyatula. Lwaki nkyatula? Kubanga mu masomero gye bisinga lwaki takyusa minisita w'education kubanga kiba kitegeeza alemeddwa omuki mukyala we gwe basula naye. Tubeere sincere speaking mwaleeta ekintu kyammwe ate baleme kwekwasa nti ebisiyaga bye balemesezza okugenda ebweru. Ddembe lya buntu, human rights, abantu abatulugonyizibwa n'emmaali yaabwe wano kati bagala kwekwasa mu Kyagulanyi ffe ebisiyaga twalise etteeka ly'ebisiyaga. No, basuma bashaija toddamu kaaba basuma yemwe mwakamango bashaija okubeera awo bwe mulooza teri baana wumula. So nze nkugamba ekintu kino tekyetaaga kubako debate okumanya byonna bizibu. Olwaleero ku makya ga leero mukoddomi wa mwami Museveni lwabooga abyegaanye nagamba si gavumenti eyo parliament eyo ye dictator. bino ebyazze nti no Kyagulanyi ebyabisiyaga ebyayita mu parliament lwabooga abyegaanye era n'agamba nti guno omwezi guno agenda okuggwako nga waliwo ekikoleddwawo bagenda mu kooti. Era bali eki naye njagala ojjukira emabega nti baveterani baatawaanya nnyo abantu naye bamala okufuna ebifo byabwe ne bamanya nti tutudde wano nze ntadde wano akayumba ntunda kino nze ntadde wano akayumba ntunda kino. Olwaleero kyovola nti muzeeyi baveterani yabateekateeka kati twagala ateekateeka abavubuka abali mu Kampala abali mu mageto nabo bafune ebyokukola bamanye nti tubeesinze wano. Bizibu ki ebisinga okutawaanya omuvubuka wa ghetto ng'oggyeko emirimu gwe by'oyinza okuga nti omuvubuka wa ghetto oba wangaliddemu bamanyi nnyo twandibadde tukwata wano?
kakati olwaleero nti programu nyingi ezijja nga z'abannayuganda naye nga temuli baggeto era tewali na budget ekolebwa nga y'abaggeto so nga ate mu ggeto mulimu abaana bangi nnyo abaana bammwe olwaleero ekyomukisa omulungi waliwo baffe baganda baffe abagamba nti Museveni ajja kukozesa amala akusuule akutte ate mu mbeera eswaza oziikibwe mu mbeera ey'okusaazibwa so bino bituukirira ddala ku muganda waffe Essubi enfa gye yafuddemu ebyamutuuseeko ndowooza mwenna bannayuganda mwabirabye yoyo Museveni n'ebigendererwa bye era ebya Museveni byakola byasobolera ddala neffe tumukwasa Mukama Katonda eyamutuwanga ekizibu atuyambe atugondezeemu atukakkanya emitima gyaffe atuwa obuvumu tusobole okumwejjako kuba kyetulabawo kyokka kyakwejjako yoseete obuhabulwa obwatali kwejja ku mutemu tewali kigenda mu maaso tewali kigenda kukolebwa naye tumanyi nti one time Mukama ajja tuwulira ajja tukwatirako omutemu amwezze